Amos Olukano w'emyaka 25 ng'ono abadde mukuumi ku kifo ekisanyukirwamu ki Roots Kafand Lounge e Namugongo mu munisipaali y'Ekira ye yakubiddwa amasasi akawungeezi k'eggulo. Ono abadde mukuumi w'ekitongole ky'obwannannyini ki Champion Security Company. Kiddiridde abazigwa okulumba edduuka lya supermarket erimanyiddwa nga A&B Shoppers ne bakanda abakozi ensimbi ku mudumu gw'emmundu. Azaawo babadde babiri nga bambadde masiki. Omu n'atunuza mubosi wange oli emmundu namugamba ebeerawo yakola ki yenenya. Isaac Abasuuli omu ku mukozi mu dduuka lino ategeezezza nga bwe waliwo kasitoma eyagezezzaako okumanya ekigenda mu maaso wabula naye yayise ku lugwanyu. Omukazi mu kumugamba ati nga mutwala ssente z'abendi nezange muzitwaliddemu n'akuukinga ati yenenya yena nkola ki. Bano bakuulise n'ensimbi eziwerera ddala obukadde 2. Oluvannyuma lw'okufuluma ababaddemu kwe kutandika okukuba enduulu eyasombodde ekyalo. Nga bataddeko masiki n'enkofiira ku mutwe ne batambudde bulungi nga tebadduka. Wano Olukana we yagerezzaako okwagala okuba eŋŋanga wabula ne bamukuba amasasi agaamutiddewo. Yalabye embeera eno n'agezaako okuba amasasi agalabula. Abazigu bamukyusiriza emmundu yaabwe ne bamukuba essasi eryamugye mu bulamu bw'ensi. Ne bamala ne balinnya piki ne bakuba emmotoka eyabadde aveeri bakuba amasasi 2 mu bbanga emmotoka n'asiba ne balinnya ku piki kuba abaddewo ku piki naye ng'alina emmundu. Okusinziira ku batuuze abazigu bandiba nga baliko bannaabwe be babadde nabo. Supermarket mwabaddemu 2 omu ng'ayimiridde wali yabadde agenda ovuga epiki abadde ku piki nga 2 nga babayimidde mu ngeri ya njawulo sana bategeera. Poliisi ezze n'embwa enkonzi y'olusu wabula mpaawo kyezudde ku mayitire g'abazigu. Ssaawa ezo n'emmundu gy'abadde akozesa sikaali nayo babadde bagenze nayo ng'erimu amasasi 2. Twagala okukakasa nti olunaku olwaleero emmundu eno ezuuliddwa. Abakulembeze mu kitundu bategeezezza ng'ebikolwa ekika kino bwe byeyongedde mu kitundu. Abegaka wali omukyala Jole owa mobile money ku Kabu supermarket naye yali adda awaka saawa nga 12 ez'akawungeezi booda ne zimusalako nga balina ebijambiya nga kuliko n'abalina emmundu. Era Jole oyo tannaba kuwona ate mu kaseera ke kamu balumbye supermarket eno era bammundu. We tuviiridde mu kifo kino ng'ab'ebyokwerinda bakyagenda mu maaso n'okubaako bye banoonyereza mu kifo kino.